buno bakanjira busindikira bana Uganda naddala abavubuka abali myaka okuva ku myaka 18 okukoma ku myaka 3 abatalina byakola wabula nga mwebuuza lwaki buli lunaku Nyandi Yosoferi awandika amagye nga temukyebuuza. Uganda kati ekitunzi kibadde nakyo katale k'ensi yonna kibadde ky'abaana bawala abadde bagenda okukola obwayaaya obwa house manager mu Middle East. Ekitunzi ekira kati kyeyina ky'amagye. Amagye gano agakozesa okufuna sente ze nga bwazaagala neera n'akozesa enkola y'emu okwagala okukendeeza omuwendo gw'abannansi batwala okutulugumbwa mu binsu ez'enjawulo. Kati muganda wange yenna ali eyo njala kutegeeza bw'oba toyina nnyo kikupapya wandibadde weesonyiwa okuyingira amagye wandifuuka cash crop ne cash crop etagenda kuddamu kumera nga gye banaakutwala togenda kuwona. Ensasagge n'emberebeze yabaddewo mu byabadde muwawudde badde bagenda obatwala ensonga ezo zikyalimu omukoosi naye nga kyonna kyekinaaba njala bategeeza bw'oba olina omwana omugambe ng'obudde bukyali bakwatiriremukko ekyogenda mu magye si kyekikulu kubanga bw'otunula bwe batandise okulukulutinga amagye bakulaga bali kulutinza bannayuganda naye ate bo bwe bamala batuusaayo bakomekereza tebakomyewo nga bazze mu bifo byabwe ate bagwira bibali mu bifo byabwe byandibadde muso. Munnayuganda yonna gy'oli bambi nkwegayiridde gamba omwana wo agumiikirizeemu tagenda mu magye. Lwaki? Nga wenna nga tonnagenda mu magye njala sooka kusomera obubaka buno obutegeere naddala ng'oyagala okugenda mu magye obubaka buno njala bukusomera obutegeere. Buno obubaka bwawandiikiddwa oba bwansindikiddwa omu kubali mu kubonaabona mu magye yalowooza nti agenza kufuna mulimu yagambye ati brother, thank you for the great work you are doing towards the liberating of our country. Thank you for speaking for us. Imagine I'm one of those returnees from Somalia, but things which are in this government only God knows. And God will save us from Ugabag. 41, 42, 43. They haven't given us a single coin since December last year up to now. And 39 and 40 are still demanding their balance. But other troops who were with us, they're like Kenyans and Burundians, their government cleared up to zero balance. Yet the government of Uganda was paid that money at MIS/Ausoma. The same thing happened to those who were in Congo under East African Community, and other troops like the Kenya and Burundi were given cash money from there. But Uganda, one of our bosses, packed bags of the money to Chopper to Uganda up to now. Then later they were told we have corrupt bosses in UPDF, then any organs in Uganda. Kati muganda wange nkusomedde zino ubagaba yugabaga biki byonna ebinja ekyanamu ekimwana 223 ekyasatu mu 18 bamaze omwaka mulaba tabawanga sene bebasavinga nabo bossetze bazi bawa kati genda majengo omanyi nti kyogenda ogendako ojja kitegeera era ojja kikungula mbingi nnyo ekintu kyakadde mu kitegeere. Kati anga tuvuddewo katugende ku nsonga endala. Bwe najja ne December kola video ne bagamba nti okutwala bannayuganda bagende bakuume emirembe mu luwanade lwa Gaza ne bagamba ekintu ekyo tekigenda kukola bulungi nnyo kijja kuleeta obuvuyo mu bannayuganda gye babeera. Kati eno message nayo bagimpadde ngibasomere. Esoma bweti. Nti Museveni was reportedly warned by some countries against deploying Gaza, but he chose to follow the request of his Israeli request. This happened in context of Uganda's position against South Africa pursuit of justice,
through the ICJ. At the UN, Museveni consistently instructed Uganda representative not to take a side on the Gaza conflict apart from supporting the two-state solution, a position supported by many countries. Whatever political conclusion behind those decisions, one thing is clear. Uganda's position has created serious questions about whether we are welcome in Gaza. The state knows this, and history will judge the choices that we made. Ukitegedde bulungi nnyo. Kati mmala otegeera ensonga eyo. Kitegeeza gwe member parliament munnabyabufuzi ali mu Uganda. Ekizibu kye tubalinako kye tubagamba kiri bwe kiti. Ebbulwa mirimu lingi mu Uganda. Twandiyagadde baganda affe bagende basobola okukuba ekyono bye bagenda okuyimiza obulamu bwabwe. Naye ne bagenda tebalina kye bakungulayo bakomekereza bafiiridde obulamu bwabwe. Ompulya bulungi nnyo. Mwe temwebuuza lwaki eggwanga eritalina lutalo liwandiika amagye buli lunaku naye ng'amagye ago ne bagafuna obuzibu teri agoogerako nti amagye gafunye obuzibu. Temwebuuza bannayuganda babulira ludda wa. Gw'okyali mu nnyumba y'okuba ng'oli member parliament naye temubuuza ne kunoza bannayuganda babulira ludda wa. Ekyemusobola kibuuzaako nakitegeera. Kale ensonga eyo mugyetegereze nnyo, mujja kuba mumanyi buli kimu ekigenda mu maaso mu nsonga ezo. Awo nawo tuvuddewo. Kati wulira bulungi nnyo. Okusookera ddala njala otwala okubaza kwange eri bannayuganda mwenna abakola emirimu gyenkola ku mutimbagano mwebale nnyo emirimu gye mukola. Lwembasize mbeerayo nga ndaba buli kimu emirimu gitambuza bulungi nnyo. So mbasize mbeerayo nga ndaba. Wabula ku bintu byonna ebyagenze mu maaso mu nkola eyabadde mu nsala y'omusango guli njala okubaza bamasheek bahaji bahajati abawalimu abasiramu basekinoomu abavuddeyo okuli omulango nappa nga mbategeeza muveeyo musobole okwogera ku kutyoboola ekifaananyi n'eddiini ya Katonda Museveni kyagezaako okusiiga. Njala okubaza mwenna bakikoze obalinyo babalire ddala okuba nti mwawulidde omulanga gwange ne mwanukula. Ebigambo bingi nnyo ebivuddeyo mu nsonga ezo naye era abayogedde information yabadde ntuufu accurate 100% mwebalinyo babalire ddala. Kino kye nabagambanga oba kyenze nga mbagamba nti Museveni alowooza tuli myaka gy'ekinaana oba tukyali mu analog system, tuli mu digital world whereby nti abantu balina access to information era abantu baserika busisi obutajja kwogera bintu bino naye ng'abantu babimanyi bulungi nnyo. Kati ebintu bino byonna najja ne mbagamba muba mujjukira nti ekitongole ekikwasaganya okuuma eddembe ly'abantu mu nsi yonna ekya UN Human Rights Council kyava ne kiteeka Nyando Yoseferi ku muninga abuulire abasibe abamu ababula gye bali abakyali ku alimanda lwaki emisango tekiwozebwa ebikolobere byako. Naye mbagamba nti Museveni ateeseteese okuteekawo kkooti ez'ekimpatiira okumaliriza ng'emisango egyo ng'agifundikidde ng'ajjamu abantu abakola emisango egyo. Nabagamba n'emisango gy'abaana baffe aba National Platform aba People Power gigenda kujja nga bagisala nga bakulaga nti ono ye suspect eyazza omusango guno era tumusalidde ebbanga bwe riti. Eyaliko ku programu awo njagala owandiike nti waliko olyoka otegere nti bino byonna babikola kulaga mu nsi yonna nti Uganda judicial system ekola era abazizza emisango bakwata nkiddamu. Eyaliko ku video nga nkubuulira nti Museveni agenda kusumulula ekkooti zitandika okukozesa emisango gyonna emikadde nga giraga nti basuspect bebakutte era babasingisizza emisango. Ani yaliwo ku video eyo? Ani yali ku video mbagamba nti bagenda kutandika okusumula ekkooti etandika okuwozesa emisango gy'abasenteze egy'abaani gyonna ng'agezaako okujja ebikolobero byonna byakoze alaga ensi yonna nti emisango gyasumuluddwa era buli muntu agenda kufuna ekibonerezo. Abaaliko bawulungi nnyo. Kati yino system egenda maaso bajja kukuleetera n'omuntu gw'otamanyi oba gw'omanyi nga bamufumbidde sitole bamugambe genda okole kino fe olumala ddiru yaffe ojja kubeera luzira ebbanga bwereti tumale tukute. Okitegera bulungi nnyo. Kati ye ddiru egenda maaso. Don't be surprised. Nze ekinoonyesa kubawa information na buli kimu kyonna ensi kyetasobola kutegeera. Kati wulira ku nsonga eyo. Mwana muwala oyo gwe mwalabye eyayogedde ebigambo bitakwatagana eri Obuyisiraamu gwe baasalidde ebbanga eryo. Omukyalo oyo azaalibwa Haji Butaala Musisi e Butambala.
ye taata wa Hajara Nakandi gwe bagamba nti yatta Susan Magara. Era famire ye abasinga obungi bannamateeka mu gavumenti ya Museveni era bakola naye kwe kuno omwami gwe bayita Kanso Kalenge lawyer wa Museveni. Kanso Kalenge munoonyerezeeko kitawe ye Haji Butaala Musisi Ebutambala yazaala Hajara Nakandi owulira bulungi nnyo gwe bagamba nti bibiyete mu kutta Susan Magara. Naye nga famire yonna baganda be ne muganda omulago bayita Kalenge lawyer Kalenge be ba family members baani boyo muki boyo muwala. So mubere nga mmanyi bulungi nnyo. Kati information gye baba wadde kati nze ngenda bongerezaako ku bakomrade gye baba wadde ngenda gisoma mu Luzungu bwe mala gisoma mu Luzungu then ndyoke mbawe ngenda kusomera katono ngakudiza mu Luganda kusomera katono ngakudiza mu Luganda eyo topic tugifundikire mu lido musangu mulago bagenda okukola ki okwogerako na information igi ngenda soko bawa ne kanso kemala okumaliza kino kigoto kijje mu dio. Hello Mr. Don't be afraid. I would like to share with you the ongoing issue surrounding the recent resurrected case of murder of Susan Magara. Ankulamusiza mukulu Don't be afraid. Munange nandiyagadde okuwa obubaka obusinga ku musango ogwazo okusibwa ogwetolerwa kukutta kwa mwana muwala Susan Magara. First of all, I know Susan Magara personally from her mother's side. Susan was a daughter to late aunt. My aunt was dated by John Magara, and they produced Susan Magara through a relationship which didn't last. Munange njana kugabino ndyomu kuboluganda olwa Susan Magara. Susan Magara ono yazalibwa omu omuganda wa mama wange era nga yamuzaala mu John Magara. Wabula omukwano gwabwe tegwalwawo nnyo ogwa mama wa Susan Magara ne taata we era baawukana. However, the Magara family was highly influential, most rich and highly connected to the state. Nakugamba wati nti nga nkugambye ebyo njala okutegeeza nti family y'omugenzi Susan Magara baali nnyo ba muzinzi era nga family yaabwe bagagga nnyo ng'era bali connected ku State House. For example, Henry Muganwa Kajula, a former deputy prime minister, and Enare Mukada, as well as having a strong hand in the Catholic Church in Hoima Diocese through their relative, the late Bishop Deogracias Bazalide. Against the Maso nakugamba nchechokulabirako omwami Henry Muganwa Kajula ono yaliko amyuka saba minister w'eggwanga ya Uganda era nga yali nfanfe w'ekibiina kya National Reverse Movement era nga yali musajja mukatuliki nfanfe nga okatuliki bwe yabooleseza nnyo mu ssaza erya Hoima ng'era ono yali muganda w'omugenzi Bishop Deogracias Bazaire. John Magara, their son, had a business called Bwendero Dairy Farm in Hoima, running it with Odrek Wawogo, a senior presidential advisor on export, where Susan Magara served as an accountant of that dairy farm. Akugambi bwatyo nti John Magara oli abulungi agenti John Magara omwana waabwe yayina business eyayitibwanga Bwendero Dairy Farm ngeno yali mu kitundu kye bayita Hoima era business eno yaddukanyizibwanga mwana muwala oyo saako yaddukanyizibwa mwana muwala oyo saako ne Audrey Wabogo onga presidential advisor mu byokufulumya okutunda ebyamaguzi okuva mu Uganda. Omwalo ni yaddukanyanga business eyo olw'okuba nti Audrey Wabogo yali presidential advisor era nga yali akwasaganya okutunda ebyamaguzi naddala birimu okulima ng'ayita mu Agoa. Kino kyaleetera Audrey Wabogo okwatagana n'omugenzi Susan Magara
okuba nti faamu ebagijjako ebintu bingi nnyo babitwale emitalo w'amayanja era kyekyaleetesa omwana olw'okuba nti yali asomenga muyivu ne bamuleeta abe nga addukanya bamuleeta asobole okubanga akwasaganya okuddukanya embalirira n'enteekateeka y'ebitabo mu bizinesi eyo. Olya bulungi nnyo, tugenda mu maaso. Through Rwabogo, Susan Magara got so close to the first family to the extent that she became well known to Museveni, and eventually a small office was established for her at the State House to essentially coordinate those high-end activities of the farm. Nti omukyalo n'okuba nti yali muyivu nnyo ng'ate mwana muto nnyo mu myaka. Kino kyawaliriza nnyo Nyando Esoferi omuterawo kayafeesi mu refugee camp y'Entebbe. Olw'okuba nti yali muyivu, mwana muto nnyo, ate nga ali influential. Bagambe nti bamuterawo ka office awo mu yafeesi eyo. Era ono mwami bw'amala okuba nga batadde omukyalo oyo okuba nti waali alina okuddukanya emirimu egyo gyonna eno gye byaggweera. Being a very beautiful lady and so close to Rwabogo, they silently kept a love relationship. Olw'okuba nti omukyalo ono yali mwana muto, muwala mulungi nnyo, era nga yali kumpi nnyo ne Odrek Rwabogo. Nga omanyi nti omuzigo tebagugatta na muliro, ekyavaamu oli muntu mukulu naawe okitegeera, batta ekyama. Ompulya bulungi nnyo. This incident was discovered by Patience Rwabogo, who was very furious and went straight to share it with Janet Kataha. Nti ekintu kino kyatuukawo wakati wa Susan Magara saako ne mukodomi wa Museveni Rwabogo. Oluvannyuma kyazuulibwa mukyala wa Rwabogo bayita Patience Rwabogo agenda okufuuka ssaabasumba mu kkanisa y'abalokole. Ono yanyiiga n'atwakaala kwe kudduka misinde abigambe nnyina Janet Kataha Museveni ebyatuuseewo wakati wa baawe n'omuwala oyo Susan Magara. They got extremely angry and started trolling her, including tapping her phone conversation. Janet bw'abitegeera n'agamba tondabanga obujwanga n'obufujja. Munnange baafuuka banyiivu nnyo era ne batandika okulondoola omuwala ono kuno kubaagezaako n'okukwata mu ssimu ye okuwuliriza biki ebyogerwa ku ssimu ye nabaani omubira amasimu. They also made sure that she lost her seat at the State House. Nti era baafuba nnyo n'okusindikiriza omuwala ono okuba nga afiirwa akalimo ke mu State House ke yali akola. However, Odrek Rwabogo kept in conversation with her, trying to encourage her to be firm and to be firm. Nti newankubadde omuwala ono Janet ne muwala we baamugoba mu State House mu office eyo. Ye kazaala bulwa yasigala mu njogerezeganya ne mwana muwala ono ng'agezaako nnyo omugumya mu mbeera emwe yali ng'amugamba munnange tofaayo kijja kugwa tewali kigenda kutuukako kasitanze wendi. They instead plan a kidnap to frustrate the entire family by asking for a huge ransom. Nti ebyo bitambala nga balaba Rwabogo akyabukumamu tajja mu muliro, wattu bapulaninga okuwamba mwana muwala ono okugezaako nnyo okuteeka okutya eri family y'omuwala ono era ekyakolebwa ne bamusaba ssente empya n'enkadde. However, Museveni get involved in rescue Susan from the kidnappers and kept in touch with John Magara. Nti Nyando Esoferi bw'amala okutegeera ebintu bino yagezaako nnyo okuyingira mu nsonga zino era n'ayogera n'abaali bawambye omwana muwala ono nga era bwali mu njogerezeganya saako n'ekitaawe omwana ono gwe bayita John Magara. This further angered Janet, who instead opted for killing of Susan. Bino Janet bw'abitegeera nti ate darlings we Nyando Esoferi tibahabulwa abiyingiddemu. Janet yanyiiga nnyo Katonda awete ekigera kiteeke mu mpale n'asalawo ate agende ku ddaala eddala kubanga tayagala amumanyiira. Mu nsalawo gye yasalawo okugamba nti ye kaayirewo omuwala ono ekyo nakyo kiggwe.
All those investigations were linking the kidnapper to the first family, which is why the key kept frustrating it until recent when it surfaced, but this time implicating our brothers and sisters in Islamic faith. Nti mukunoonyereza kwonna okwakolebwa ebbanga lino okubadde nga kuluddewo nga banna abawambi bano abawamba okwetoola kwonna mukunoonyereza kwonna kugwa mu lulyo lwa Museveni mu nnyumba ye kwe kulaga nti abatta bali mu nnyumba ye. Kino kyaviirako okuba nti okunoonyereza kwali wiswawo mpaka Museveni bwe yavaayo okukola enteekateeka yonna ey'okuteekawo ekibuzaabuza abantu n'ateekawo abantu be byataddewo okubateeka mu misango gino egitali mituufu okuli bannyinaffe ne baganda baffe ab'enzikiriza y'Ekiyisiraamu agezeeko kweka obuvuna obuddo bw'abantu abaali benyigidde mu kutta mwana muwala oyo. Please tell Ugandans absolutely the truth. For us as we, maternal family, we have learned the complexity of the case. We choose to move on, but we are shocked to see being planted on Muslim. Muganda wange tegeeza banda Uganda bonna amazima matuufu. Fenga ffe aba family y'omunda. Tuyize bingi nnyo mu ngeri ey'okunyigirizibwa n'ey'okufuulibwa basiru. Ne tusalawo tusirike bulungi nnyo obulamu butambule. Naye nga twenyamidde nnyo era ne tutya nnyo okulaba nga gye gweredde bakitadde ku baganda baffe abayisiraamu, era tusaba abayisiraamu mwenna gye muli bambi mutusonyiwe ekintu ekyo bakikoze kweka bujulizi obulaga nti ekitta muwala oyo kyali mu nnyumba ya Yoseferi Tibahabulwa. Eyo message njakadde nayo gibalekerawo mugitegeere bulungi nnyo mu nkola eyo. Awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo tugenda luddawa. Tugenda wano. Baganda bange, mikwano gyange mwenna gye muli. Tewali kisinga kunyiiza na kummalako mirembe nga nze omuntu. Omuntu gw'oyita omuntu abasinga gwe bayita ddalingizi waabwe nti mukulembeze waabwe so nga ate si mukulembeze waabwe. Nga ye tasobola kutuulako ku mmeeza n'agamba nti ekintu kino tutuule tusoowagane ate tuddemu tutuule mirembe. Nga ye ekizibu kyabwe kyakugyawo omuntu oyo abafuukidde ekizibu. Ekintu ekyo kimmalako emirembe. Nulwa nandibadde sijja kukola vidiyo eno naye kimmalako emirembe. Kimmalako emirembe ng'omuntu solution yakola ki? Yakutta. Kati kino kituzaawa. Kino kituzza ku serigamba nti atutta tumumanyi tagenda kendeeza mu kutta kubanga akyalina abamulya mu ngalo abalowooza nti ebikola bigenda mu maaso tumuwaayiriza. Tetulina kye tuwaayiriza, buli kimu mujja kimanya. Awo tuvuddewo. Kati njala okubaza baganda baffe bonna abasobodde okugenda e Sandhurst naddala abakulembeze ba National Platform nammwe abasobodde okugenda e Sandhurst okwekalakaasa mukulikeeyo nnyo newankubadde byabaddewo kansula nti ekifaananyi kye mwafunye mwakitegedde. Ekizibu kya Africa mukimanyi kati, ekizibu kya Uganda mukimanyi. Kituzaayo mu lugero lw'Abaganda olugamba nti luya lwa mu nnyindo olwekula wekka. Kikuzaayo ku lugero olugamba nti luya lwa mu nnyindo olwekula wekka. Kansula nti kati buli omu ategedde nti luya lwa mu nnyindo naddwekula wekka. Osobola ogenda ne bakusala enviiri ne ebitundu ebirala by'olina okugenda okwejjamu obukyafu olina byekulirako nga ggwe. Kati mwategedde bulungi nnyo mwagenza okwekalakasa e Sandhurst ekyakoze obulungi ennyo naye byonna bye mwalabye after bikuwa ekifaananyi nti bye mukola byonna mukyuseemu target. Lwaki? Eggwanga lya Bungereza libadde liraba tweet z'omuvubuka oyo, liraba okuwamba abantu, liraga buli kimu kyonna
Museveni kyakola nera still basobodde okukkiriza omusajja ono ajje Bungereza. Ekifaananyi kye kikuwa olina okiteeka mu mutwe n'okigaziya n'omanya ani mulabe waffe. Omulabe waffe mutegedde. Ate si waffe ffekka wabula ye mulabe w'ensi yonna. Kati ngenda baga musigale nga mukola ekintu kyekimu kye nabalagirira okukola. Mpalo mugawandiike mwekalakase kombase z'enjawulo bana abasajja bwe mutabalabire maaso tebajja tegeera nti balina otuvaako. Ekizibu kitegedde bulungi nnyo ekizibu kati mukitegedde. Naye mwekyo tutegeeza ki? Mwekyo mwebaga nti agaasaka ge gattula. Agaasaka ge gakola ki? Agaasaka ge gattula. Mwalabyeko Reverend Father oba Reverend Brother owakisubi nga ayogerako eri abayizi n'abakungu abadde bazze ku mukolo gw'essomero eryo nga bagamba tukooye alinda akakatambe katasemayo bankamankalina muno yagambye tukooye nyinza okubasa akatadde muno yanyinza okubasa akatadde muno ne abakalabe mwakalabye omwami ensonga ze yayogedde zavudde ku bantu bano okuba nti amasomero bagafudde kyakuzanyirako. Abaana bakusoma kwabalema babeera mu masappe babogolera abasirika babogolera abasomesa babogolera administrators abamasomero to the extent nti singa omusomesa agamba ku mwana w'abantu nti kyokola kikyamu kikyuseemu n'amubuuza wabadde luddawa n'amuddamu bw'ayagala batamuddamu omusomesa bw'atwala eddala eddako okubonereza omwana oyo omwana ng'ategeeza kitaawe. Kyentegeddeko nti administrator yagenza okuvayo okwogera ku nsonga ezo nga waliwo abasomesa nga basatu ab'essomero eryo abaakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi makomera ne babasiba olw'okugamba ku baana abo abasajja abo baasibwa. Okitegedde bulungi nnyo, so tebaagala kugambwa ku baana baabwe. So Reverend Father oyo administrator yakoze ekitiro okwatulira abantu abo. Naye nga bagamba nti agasaka ge gattula ssente z'omuwomusolo ezoononebwa okutendeka abatemu bagenda okututta. Abantu bano baga nti twogera information etali ntuufu. Neffe tetulina buzibu ejja kuba ntuufu wene betuukidde. Twajja tubagamba wano nti Muhoozi yonna gy'ayitidde badde bakulula mukulule bano bagamba atuwaayiriza twogera biki. But unfortunately Bungereza gye yasomera Sandhurst twabulya biki ebiriyo era yatutteyo photocopy yakozenga original copy. Nkiddamu Muhoozi yatwala photocopy Sandhurst ne photocopy yakozenga original. Abantu bagendayo okusoma eyo balinamu grades era omuyizi abasinze ateekebwa ku kituyita international sword. Balinawo gyemwandiisenga Wall of Fame bateekako ababasinze. Wall of Fame ey'ettendekero lya Sandhurst Munnayuganda asooseeko gwe bayita Bakira yasooseeko naye nga babadde ne mutabani wa Diddiggi. Weebuuze lwaki mutabani wa Diddiggi si yabadde ku Wall of the Fame oba ku International Sword lwaki? Kati mulindeeko mpozi nga tebagenda kikola ku mukolo okugenda okulangirirwako abaana awo e Kampala. Omwana ono nategedde kubayinza omujjako ekisoobo kye ne bakikwasa mutabani wa Diddiggi. Bwe bate bagenda kimukwasa bagenda bakwasa ebiso nga bifaanagana either kollo oba wantu wonna gye bagenda okikolera okulaga nti ono bali mu level y'emu nenga ekituufu origino bwe yasoma ne photocopy bwe yasomye. Era Munnayuganda Nakabala newankubadde naye ndowooza alimu akantuntu yasoose bukyanga Uganda ebeerawo ye yasoose omita Bakali oba Bakira nendaba BAKIR era ndowooza ng'ennamba ye eri CC 253A. Bakira yavudde mu Uganda. Kuliko amawanga abasinze kuliko Gambia, Kuwait,
Zambia, USA, Singapore, Bahrain, UAE, Slovenia, Saudi Arabia, Bangladesh, Thailand ne Uganda. Kitegeza nti original bwe yakola ne photocopy bwe yakoze taliyo. Olabakawo mutabani wa Didigi. Olabakawo mutabani wa Didigi omulabakawo taliyo. Omulabako mutabani wa Didigi taliyo. Kitegeza original copy ne photocopy enjawulo zero. Original copy ne photocopy enjawulo ki? Enjawulo zero. Uyo ekirungi kamera ekikulaze bulungi nnyo babona kankulage. Kati mali tujja ntubagamba information. Mugamba wa aho balimba. Ffe tukuwa information tukulako neki n'obujulizi. Original copy bwe yakola ne photocopy bwe yakoze. Naye kino kibagambye olunaku lwe bagenda obande viringa e Uganda bayinza oba kwasa ebifonga ebisonga bimu obutaligala kulabisa ono. Obutayagala kulabisa ono. Kati no birimu emitendera nga bono tula piece bire basemyafu. Mulimu aba first grade, aba second grade, aba third grade, n'aba fourth grade n'abagwiride ddala. Nega bonna baba asoma. Oli abulungi nnyo baba asoma. Kati nono ye nyini photocopy talina grade mu yayitidde. Talina mu yayitidde. Kikulaga ki? Kikulaga level y'abantu bano ko bali. Bakitegera bulungi nnyo. Kikulaga level y'abantu bano ko bakola ki? Ko bali na buli kimu ekiriwo. Kati awo tuvuddewo bulungi nnyo jinjagadde obbalaga. Sote bwe mulaba nga abandi virinze mu Uganda nga mwegendereze nnyo ebiseebyo. Ekyo n'omwana kiri unique kyanjawulo. Bayinza obutakireeta, bayinza obutakimukwasa mu kamera. Nga bagenda bata nga bakutte ebiso bifaanagana. Obutayagala kulabisa photocopy. Era kati bali kuno banyiize. Bali kuno banyiize. Ekiso ky'ono omwana kyanjawulo nnyo ku kyono kiba. Ne kati bagenda baparadinga nga bawadde ebiso byebimu oba kololo oba bombo oba luba mu State House bajja baparadinga bakutte ebiso byebimu. Obutalabisa photocopy. Kwa photocopy bajja girabisa nnyo ng'onaakutte ekiso kyanjawulo oli ekisaalina kyanjawulo. Kati awo tuvuddewo njala tugende ku nsonga endala eyatuleese. Kati ensonga endala eyatuleese yeeno wano. Ebbanga liweze nga nzija mbalambulira ensonga ezikwatagana ku Bwakabaka Buganda na buli kimu kyonna nga bwe kiri. Era essaawa zino we twogerera Obwakabaka Buganda ebuli bukyali mu matigga olw'ensonga Sirajja Okota gwe basindikayo mission tannazimaliriza. Wabula njala sindika obubaka buno public butegere before mayinza ndi mugema. 1. Enteekateeka nga bwe yali bwe nagibasomera nga nzija ngibayitiramu nti bano baayagala bafuule Ssaabasajja Kabaka nti yayita Ttembo nga ne bw'anaabawaayo okukola ekikolwa kyonna ekigenda ottaasa Obuganda. Ssaalonga Mulengejja Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga, Salimu Sale, Muhoozi, Museveni, Wasajja, David Omutoolo, Sara Kagere, Agnes Nabaloga, n'abalala bajja kuvanga baga nti ekyo kyakoze si kituufu, omuntu oyo si mutebenke bulungi mu mbeera ze ez'obuntu. Bwe batyo bwe bakiteekateeka nezija nekibagamba era baali baleesewo n'enteekateeka esomesa kye tuyita mental health. Mmwe kennyini mwagirwanyisa n'envaawo era tekyaliwo. Ye yali enteekateeka. Omanyi abatamanyi byabufuzi
n'atamanyi byafaayo bya Uganda ngeri Museveni gyazanya byabufuzi bye atawanyizibwa nnyo okumanya information ya Lumbuye oba information ya Simwe oba information ya comrade abala bona bakola information kibatawanya nnyo oluvannyuma information evaayo nga ntuufu. Bwe najja ne mbalambulira ensonga ezo zonna ne nzibatera ku mmeeza nzize mbagamba enfunda ezulako nti Ssaabasajja Kabaka yasiima awummuze Ssaalonga Mulengejja wabula Ssaalonga Mulengejja n'awalaza empaka. N'omwezi oguwedde najja ne mbagamba nti omwami ono bamugamba awummule yeewandiikira ebbaluwa ewummula nga tebannamusindiikiriza najja nekibagamba. Wabula we twogerera olwaleero Ssaalonga Mulengejja nga bwe nabagamba yaddukire wa mukama we Salimu Sale n'amutegeeza nti emirimu gye mwatuma sinnagimaliriza nkyagala osigalawo kati wano wali okulera okomba essowaani kwekulwa. Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu bantube baakulukuunya dda amabaluwa ne bagaweereza eri olukiiko olufuzi Mayiga lwabadde okulembera nalwo nga bagamba bawummuze ebikozesebwa emirimu mu Buganda. Nega Mulengejja baamuwa ebbaluwa emugamba awummuza emirimu egy'okwakkalira mu Buganda. Wabula abatamanya ngamba kuli Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja, Salimu Sale, Mayiga kennyini n'abalala bakyalemeddeko ku nsonga eyo okuba nti baagala Ssaalonga Mulengejja asigaleko. Naye weapon gye badde baagala okukozesa nti okusalawo Ssaabasajja kwe yakoze nti tiyakoze mu butuufu okuba nti si mulungi nnyo mu mbeera ze. Ekyo ekyokulwanyisa baali bakitegeka dda mu lutalo lwe mwalwana olw'e Namibia. Ekyo ekyokulwanyisa ne nkiteekamu jjiribwa ne nkikwata kati kye baagala okukozesa kati ndi wano otegeeza gurupu y'abasajja bo n'abakazi. Ekyo ekyokulwanyisa tekijja kukola nga nkyaliwo nakuba ne mwagala kunzita. Ekyokulwanyisa tekijja kukola. Ko baagobye Mmengo kkiriza ogende. Bwe mba mwetegereza olunaku lwaleero Ssaalonga Mulengejja ku mukutu gye abadde nnyo very active ng'awandiika message ezikolima n'ezikola ki. Amanyi Olungereza era olufuutifuuti njagala nkusomere message gy'awandiise mu ssaawa 7 mabega. Ojja okakasiza nti omusajja ono muki mugobe lwakuba akyagaanye okukkiriza. Njagala nsooke ngikuteere wano mbega w'essimu eno osooka ogisome bulungi nnyo nga sigikuvuunulidde ogisome bulungi nnyo. Sooka ogisome oyinza okuga nti ate nataddeyo etali yange yiyo oyo Ssaalonga Mulengejja. Kati kansooke ngifunzemu wano katono osobole ogisoma bulungi ennyo. Kati abaasoma Olungereza obulungi yonna yiyo ngikuteeredde bulungi nnyo. Sooka osome Oluzungu oluvuunule bulungi nnyo. Mulimu okukolima kungi nnyo n'okulaga nti for the first time atugambye agenda kuwumula kyatakolangako. Mumaze okusoma nze njagala nga bwe nti mumaze okusoma message bulungi nnyo luke tugende mu maaso. Agambye bw'ati, there always a danger of working fully. When I became the Katikkiro in 2013, I worked 3 straight years without a break, including being engaged in public holidays. I left office late, mobilized the people in Buganda, engaged in communities, started programs and projects, delivering speeches. It took a huge toll on me. Now I go on holiday, and when I'm on holiday, I'm holding no calls, no messages, no work-related matters, or anything including news of death of colleagues, grandmothers, neighbors, far away in the village. Nothing mukasome bulungi nnyo message eno erimu okukolima n'okwogera ebikikinike nga ye ebintu bino byonna njagala ombula emyaka gye gy'omulabidde Mmengo yali akugambeko nti agenda ku liivu. Yali agambeko nti agenda ku liivu takikolangako lwaki. 1,
Ssaabasajja Kabaka ng'enkula ye Bungereza ategeeza omuntu nti munnange tegeeza eggwanga Buganda nti emirimu gy'obadde okola ogimaliriza gifundikidde genda atonoonye woonookakalirize walla tagoba kuva mu bbanga wabula omwami ono alemeddewo nakati akyalemewo wabula message nagiwandiise ng'ekokkolima mu kokkolima kuno n'agamba nti agenzeeko kuwummulako naye ndowooza ayinza okutambula mu either akawungezi kaliro benkya naye nga mu kutambula kuno talebadde ki studio ni agiroga wasanya studio giroga storage wasanya za studio agiroze 1 minute studio bagiroze studio light bagiroze ebyo bivudde mu kulonda kati anyways Talia studio kirabika bali sindikidde ejjembe nambaga naye tujja tambulirawo twali kyakkola bugu mulingi naye nga yo studio yondoge studio over to you esaaga nno tujja kukola studio over to you yobagiroze kale no problem katukolere wano kati omwami agenda kuwummulamu naye kyentegeddeko okusinziira ku sources zange omwami ono agendagendako ne darlingziwo for the first time mukyala nankulu nakabutuzi agenda mutwala nga sirwakuba nti abadde amutwala nnyo kulidde no waliwo emisango gy'alina okwoza nga bali bokka nga tewali wadda munnamawulire wadde muntu yenna emisango egyo agenda giwoza lwaki awo twogerera essaawa zino waliwo emisango egimuvunaanibwa darlingziwe nga alina amatu 2 agali confirmed omukyala agamanyi amatu agavako bali abalongo alina amatu amalala 2 omukyala ge yategeera agebbali era omukyalo ono ayala mutwalako out darlingzi boogera ensonga ezo nga tekuli munnamawulire asobole okubitebya yatandika ddi atogenda okubaako ensonga zakola ezitali mu favor ya mukyalo ono naye ng'ekyo kikyali awo wetwogerera essaawa zino yalina kubanga avudde Mengo yalina kuva Mengo oluvannyuma lwa Matikkira agali yongera kuzomeza 3 mu mwezi ogw'omusanvu wabula yagaana okulizainingako olunaku so bwe muwulira kyonna ekituuse Mengo kubanga there is a possibility bana basajja abaagala kumakinga sure at least mayigo okuva Mengo at least omutanda bamujjawo so njala kubiza omulanga mwena bannayuganda abaganda gye muli omusajja ono gwe mutiitiibye gwe mutamanyi mulungi mu camouflaging n'okwekweka ekintu kino bakibatendeka bonna naye gezezaako basomesa mugaanye kitegeera abantu bano babatendeka ebintu bino babatendeka ka resistance okuresistinga any kind of force kati Mayiga y'omu ku timu yatendekebwa okuresistinga any force nga resistinga kati kyekyo naye nga okusinzira ku information gyengathaliza olwaliro omwami naye kubanga 3 lwe yava mu ofiisi n'agaana
nakati achaga ninga baluwa zona basingo bonji bakuba badafugana baba basavinze abaluwa bawumuze ebikola kati baluwa ya message mugisome bulungi nnyo ngali mu kukolima nenge ekimutwala wano asoka jone pressure wa makama kagunda kugayuga kagenda kufa ara soka tola ko darlings nenga ntegezeddwa akayinza okolekera waggulu awo waggulu awo ngo oyolekero yamboka awo waggulu mu mamboka ga mu East and Central Africa walaga waggulu awo walaga yaga tola darlings amugambe mati bwebiti nenga ate all information je tuba tutwagala kufulumya wano netugireka bless naye nga atakulekera tomulekera nawe ennyanja ekuttumbira omukulu ono bwajja mu lukale lw'abantu n'ababulira ebyobufumbo n'ababulira ebyeddiini n'ababulira ebizinensi n'ababulira enkwata y'abakyala enkwata y'abaana na buli kimu kyonna naye akola vice versa byayogera si byakola olumu nakabutuzi yambuuzaako waaye zipu ng'ogisumulula nnyo tondeetere wana ebyokoola ku myaka gyange gino nga bw'omanyi bwe yeekangabiriza bw'atyo nga nabugisi bufungize nga tayola nakabutuzi kwata tontwala sikutwala naye nga yajja nababula ebyobufumbo n'engeri y'okukoma maka n'okuwa ekitiibwa naye ng'akola vice versa kale zeze ensonga kati ensonga eno atwala mukazi mu rehabilitation naye yetwale mu rehabilitation ngeno bw'alinda okuwayo office naye weewuunye abagamba nti munoonye emirimu abagamba nti nyini kakombo akakusaba okawaayo naye nga ye Mengo alemeddeyo tayagala kuvaawo kati yensonga eri waawo naye nga n'ekikulu ekiriwo nakino kankibagambe mujjukira omwami gwe nayogerako gwe bayita nayogera ku mwami oyo eyayagala yali yaguze ettaka eriye olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emakindi gwe bayita Abu Mukasa ono mukozi wa Janet ne Museveni embuga y'e Makindi oba olubiri lw'Emakindi Abu Mukasa yalugula Abu Mukasa bw'alugula luno owulira bulungi nnyo alina alusinga mu banka bw'alusinga mu banka niyagala oddutwala maigana na bakijja mwokesa ate n'afuna banywanyi be ababa watoto church aye ne bajja ne basasula ebbanja liri kati kiba kitegeeza watoto church ate watoto church ministry erimu Janet kitegeeza tuli musenga vanga vuddemu byebigambo byebimu bwevuyo obuli mu Buganda current essaawa zino naye nga njala bagamba kyonna kyekiri Ssaalongo Mulengejja wasanya kwa Charles Peter Mayiga mugobe naye akyagaanye naye kyonna kyekiri gwe Omuganda akyaliisa ebijanjala empiso nkiddamu Omuganda akyaliisa ebijanjala empiso nga tulina Abaganda amannya abali mu Buganda webatuddewo mujja kiwulira tegezeddwako ne ssaabawolereza wa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka naye ebyamutuukako si birungi nnyo lwakuba tebaagala kubyogerako ebisabo za gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yafuna ebizibu bingi nnyo tebaagala byogerako ebisigenda bigendamu ninjagadde bategeeza nti ekizibu ekiri Mengo kinene nnyo musajja aswaziza Obuganda buli kimu akikolaga dibengalye yatuuse ne ku mutendera ogw'epaatiika watalina kwepaatiika n'agezaako n'okukyusa ekitiibwa kya Buganda nga tabuuzizza ku mukama we nga tabuuzizza ku ssaabawandiisi eyatuula n'akwata ekitabu n'akwata empandiiso wattu n'awandiika oluyimba olwo
nkatamwe wadde okwebuuza ku family ye nti oluyimba luno ngenda okola kingenda ddukyusa naye ate ne abakoolobi bonna ababadde mu kwaya eyo bonna tekuli abamanyi wadde face muziba muzimanyi nene tiimu yennyini gyakozesezza teyabadde approved ye yagadde kukolebwa kubanga balina ekigendera kyabwe ky'okukyusa ebintu bino nga tebannagobebuuzaako Ssaabasajja Kabaka tamanyi eyawandiika oluyimba olwo nnyinirwo teyaba wadde lukusa yakikoze bukozi kuba nti ye buli kimu ayagala kikyusa kibeera in his favor ye bwati bwakola naye byonna mujja bimanya ng'omwami yavudde Mmengo very soon nkiddamu very soon naye kyemmanya mugobe wajjo lwakuba akyakoze eki akyalemeddewo ku maanyi ga Museveni ne Saddam Hussein wakyalemerawo wano ettaka lya Buganda lyonna litundiddwa ng'Obwakabaka ettaka ly'Abaganda bonna basinga obungi bagobeddwako ng'omuntu yandibadde avaayo okwogera ku nsonga z'abantu Abaganda bagobeddwa ku mataka yandibadde Mmengo ekulembera Omunyarwanda Charles Peter Mayiga wabula Abaganda bonna bali mu kubundabunda oyo musajja asirise Abaganda bonna bali makomera omusajja oyo asirise ebigenda maaso by'abantu okudduka mu ggwanga omusajja oyo asirise lumu yayimirira mu setteeserezo wa Buganda n'agamba teraba gavumenti nnungi okusinga eya Museveni n'ebikolobero byonna ebyali myaka gy'Abaamini Obote ebigenda essaawa zino omusajja oyo asirise kyabulabe nnyo nkiddamu kyabulabe nnyo eggwanga okutandika okwesolosaamu bannansi nga badduka bagenda mu buwaŋŋanguse akabonero kabi gowa NRM ng'okyaliisa ebijanjala empiso bakuwa omutwalo bakuwa akakadde n'olema okukonda eminga ebikolo bigenda maaso mu Uganda ebituuse okuddusa bannabyabufuzi ebituuse okuddusa abalamuzi ebituuse okuddusa bannayuganda beesolosa ofuluma eggwanga ekikolwa ekyo kibi era simanyi basajja ba NRM mulowooza mutya musula mutya ng'ebintu ebyaliwo mu myaka gy'ensanvu mu myaka gy'ekinana bigenda maaso kubanga temuyiga teri kyabulabe ensi kutandika kudduka mu bannansi nga badduka effoga bbi eyo gavumenti eyimiriddewo ku propaganda blackmail diversion okubuzaabuza bannayuganda ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda ekintu ekyo kibi kiteeka eggwanga mu ntata era bwendaba owaanaalemu ng'asinika ebinnyo nga tasobola kusoma byafaayo nti kibi nnyo bannansi okutandika okudduka mu ggwanga kyabulabe nnyo kisinga n'okwegatta n'omuntu alina sirimu n'abokusiiga kyabulabe nnyo kyabulabe nnyo ne buli omu asirise ng'ensi etandise okudda gye yava bawamba abantu musirise batta abantu musirise kooti zikyakola musirise omuntu azza akasango kamu bubiri bamusaba $3 plus olina janaga nti basement ne musirika olina akulaga n'obuyinza tebugenda kukyuka ayongera kugula mundu awandika amagye ne musirika parliament ne muyisa sente ate waliwo n'ekira kye mutannalabaka kino kana kibabuulire teri kintu kya bulabe mu nsi yonna omuntu okulunda embwa nga tasobola zirabirira kyabulabe eriye ng'omuntu eri ne society nkiddamu kyabulabe nnyo omuntu okutunda embwa ezisukka mu emu ku bbiri nga talina busobozi buzirabirira kyabulabe nnyo eriye nga nannyini embwa ezo kyabulabe nnyo ne community lwaki tugenda kuddayo mu myaka gy'ensanvu mu myaka gy'ekinaana ng'omusirikale akutte mundu omusaala gw'alina gunoonya muntu ali mu maka ge atudde alaba TV n'abaana oba wa bodaboda avuga
oba omusubuzi w'ennyaanya, omutunzi w'omukatale, akola mu saaluuni oba atambuza emmere, oba omulimi, ng'omusirikale oyo agenda kukwata emmundu ajje akunyage oba akutte wetulaga. Kubanga ono amagye gawandiika buli kaseera talina ssente zigenda galabirira ddala gasasula. G'obasuubidde balina emmundu bagenda kukola mulimu ki? Tuddirayo ddala mu biseera biri ebyafa bitandise okwewandiika. Kyabulabe nnyo okuwandiika amagye nga tolina kyogenda gasasuza na galiisa. One, omusala teguliiwo. We basula tebaliiwo. Tewaliiwo. Gw'osuubidde nti abantu bano ogenda babeezaawo nga bali bali aido. Uganda terina lutalo na nsi yonna. Owandiika amagye ganaatera okusinga abasomesa. Owandiika amagye ganaatera okusinga abasawo. Owandiika amagye ganaatera okusinga emirimu egiri mu Uganda. Kino ekintu kya bulabe nnyo eri obulamu bw'Abannayuganda. The more you keep on recruiting armed officers without proper procedures and arrangements of containing and sustaining those soldiers, you are creating a big problems to Ugandans. Because you can't afford to pay them their salaries. They will end up invading people's houses, people's business, and they will end up killing people, innocent Ugandans. So, ekyokuleka Bannayuganda batandika okugenda buwaŋŋangusulo by'obufuzi kya bulabe. Okuwandiika amagye nga tolina kyogenda gasasuza okugaliisa kya bulabe. Tuddayo lwakuba mmwe mwajja na mundu mulowooza obuyinza balina bukuma na mundu naye ate nga n'okulonda mukumayi temukukkiriza kukkiririzaamu kya bulabe. Temugenda kusigala bwe mutyo. Ekigenge bwe kiba kirya ndowooza ekigenge mukimanyi kati ndowooza yalinga kansa. Kansa bwajja atandika okulya aliira watono agenda okugaziwa ng'agazi ogenda otuuka ng'afuuse ekintu ekizibu. Na kino bwe kityo bwe kiri. Tekigenda sigala nga bwe kiri. Kigenda kulya kirye kitandika n'okulya mmwe. So njala bagamba bannaddiini yonna gye muli nga mukyasiise ng'abalamuzi badduka mu ggwanga. Bannabyabufuzi badduka mu ggwanga. Abantu ssekinomu badduka mu ggwanga. Kya bulabe nnyo. Olunaku lutuuka nga baagala okuddeeka bagenda kudda batya. Omanyi Bannayuganda balabira kumpi nnyo so si wala. Ba political analyst bonna basinga obungi tebannabalengeza kintu kya bulabe bannansi kudduka mu ggwanga. Kintu kya bulabe. Era singa tubadde mu nsi ezitegereka nga Museveni ofuze emyaka nabandibadde bayise dda conference ez'emitima gy'abantu n'okubaga bannaye kimala katuddize obuyinza bannansi tuleme kudda eri gye twava. Tosobola togenda kumalako na mundu forever nti ogenda ku Bannayuganda ne mundu obatte no. Tekisoboka. Abantu bano with time bagenda gangige apo nga balina okudda ewaabwe. Kyekigenda okuddako. Mwe mutunulira kumpi nnyo. Oyinza okwagala okulemesa lumbu y'okwogera ku social media, tumuteekeko amaanyi aleme kujja kwogera ku social media mu kubanga alabisa gavumenti. Sirabisa gavumenti. One, njagala buli kyenjogera nga mukikola. Mute abasibe. Mute bannabyabufuzi. Mukwate obuyinza abantu bwe basalawo nga nakuza omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye 19 omwezi ogw'olubereberye 2026 mu Bwennayiwo Kyagulanyi Ssentamu. Mukole enguudo, muzimbe amalwaliro, mukuliyetinga emirimu, buli Munnayuganda yenna addizibwa ekyamunyagibwako. Ffe tetufaayo muntu lwe mayumba gamwe gamabba n'amataka. Bannyinigo bajja gakima. Ne kati bw'oŋŋamba Dumbi tojja ku social media kwogera ontaddeko ekinyiga. Oba ontwala mu position gye saagala nko kubeera, sibira nko mutemu kuba saagala kutta. No. Sibira nko mutemu era saagala kutta.
era sikirowooza nkoti nyinza okuva ku mbeera gye nsukka kuwano okwogera. So when you force me to keep quiet, then you pushing me to another alternative which I don't want. Bobo oyagala ku social media, please kola byayogera. Biyamba nze ne bikuyamba. Biyamba abaana bammwe, biyamba bazzukulu bammwe, tebiyamba nze. Negwa okuforcinga ati lumbu yasirika taddamu kwogera. That is time wastage. Kola lumbu byayogera, waayo obuyinza, muweeyo obuyinza, atufuga si alina otufuga. Twalonda muntu mulala. Kiki ekikuseba abaana b'abantu bali makomera ate otandika obbaga bakkiriza emisango. Lwaki omwana w'omuntu omusibe emyaka 6 alina okugamba akkiriza emisango? Mulikola ddi ku kintu ky'amazima? Mulireka ddi kkooti n'ensala omusango okusinziira ku mateeka amawandiike? Mulireka ddi abidde okufuna victory ng'akwata omubbi amuddize kyamubbiye? Mulireka ddi omwana asomera afuna obubonero obutuufu agenda asome ku university? Mulireka ddi omwana akoze agaggawalire mu nsi ye? Mulireka ddi munnansi okweyagalira mu nsi ye? Ennaku zino Uganda Airlines, Ethiopia Airlines zireeta Basomali beereetulye bajjudde ku kisaawe Entebbe. Where are they going? What are they doing in our country? Nga bannayuganda batandise oba frustrating mu nsi endala. Wakitegeera gobonga nti nze nsirike. Ffe twalonda Kyagulanyi Ssentamu, tetulwanako Museveni. Twalonda Kyagulanyi. Kino kibagamba. Bw'omukera ku makina mukuba essimu yanga teriiko, obanga temundaba, mutegeeze ensi yonna nti banzise. Nkiddamu. Bw'omukera ku makya nga musindika message olunaku lulamba nnaku 2 nga siriko manyi nti banzise. That is it. Njagadde okyogera public nensetegeere. Lwe mukerere mukuba essimu yange oba ennaku 2 nga temundabako manyi nti banzise. Ekyo njagadde kuba saagala kufa wano nga sitegeezezza nsi kutegeera. Singa mmala ennaku 2 musindika message mukuba essimu siriko manyi nti bakoze eki banzise. Okunzika ne babuulirawo munyambanga ne muzza omulambo gwange ettanda ne munziika. Ne mula olunaku lulamba nnaku 2 mukuba essimu yange sinda gwenzira mumanya nti bakoze eki banzise. Naye ate sitya kufa kubanga kuno ku nsi mboneddeko gye ndaga simanyi oba eriyo emirimu bateri mirembe sikimanyi ekyo sikimanyi ne sijja kuva ku kyendiko kubanga ntiisibwa. Ne mmala ennaku 2 oba 3 nga temuwulizze mu message basi mumanyi nti banzise naye sigenda kuva ku nsonga ekyo kyonkyogedde. Okunzika mumanyiwo munyamba ne mukola ekisoboka ne muzza omulambo gwange wa ettanda kiwambe ne munziikayo. Ne si leero ne bwogeza n'okuba essimu yange oba otaddeko message okumala ennaku 2 onotumpulira manya nti bakoze eki banzise. Ani anzise mumumanyi. Akozesezza nkola ki mujja gitegeera. Ebyange byogera kate ng'omusizi Abulesiyani. Museveni ekyokola okimanyi ne mutabani we kyemukola mukimanyi. Kati tukatugenda mu kitundu ekyokubiri ekya VDM. Ekitundu ekyokubiri kyekiruwa. Era ekitundu ekyokubiri kino njala kiweereza baganda baffe abaami n'abakyala abali mu music industry oba gye muyita art industry. Buno bubaka njala bo baweereza bubuulira bulungi nnyo era mu busindikiro oyo vubuka oba omwami gwe bayita Abitex Musinguzi. 1. Mbalamusizzaako abayimbi ba Uganda, abawandiisi, abatontomi, abazinyi, mwenna ng'omanyi nti oli muyiiya ng'oli mu Uganda. Nkulamusiza kansobe nti oli bulungi. Amanya gagenze lumbuye. Nyongera okubajjukiza nti ekiri atabala kyekiri nasigadde waka. Ebintu bigenda mu maaso mu Uganda naddala mu bizinesi zammwe zimulimu ez'obuyimbi n'obuyiiya
kansubire nti buli omu yatudde wansi ne yeetegereza ekyagenza mu maaso. Okusookera ddala mu nfuga ya Museveni ey'abaawulemu obafuge tekoma eno mu byabufuzi wabula etuukira ddala ne mu byenfuna yammwe ne mu bizinesi ze mulimu. Ekivulu ekyategekeddwa ekkololo eky'omwimbi gwe bayita Reigi ekyasombodde abantu abaavudde Bule ne Bweya mwakire bulungi nnyo era tumwagaliza okuba nti abeereyo mirembe era ayimbe bulungi nnyo. Naye ebyakibaddemu mu bimanyi byenjagadde obbajjukiza mbitegeere. Nze sirina luyombo lunana muyimbi yenna naye njagala bategeeza ekigendero ekyabadde mu konsati eyo. Ekisookera ddala mu nkola ey'abaawulemu obafuge nazzi kuno abayiiya omuli abayimbi abawandiisi n'abatonto bonna buli omu yakolanga okusinziira ku bumanyirivu bwe era n'afuna ensimbi n'abeerawo. Gye bugenze bujja ebintu bigenda bikyuka. Olina okubeera ne manager, olina okubeera ne buli kimu kyonna olina okuba nakyo ekikwetaagisa okuyimirirawo. Ensi endala zirina record labels ezimanaginga abayimbi. Ne mu Uganda record labels mweziri si nnyingi nnyo ntono nnyo ezimanaginga abayimbi. Wabula abayimbi basigadde bonna kati ba freelancer. Freelancer kitegeeza omuntu eyeekolera ekintu ekikye nga talinaako amanaginga ogwo tuyita freelancer. Wabula kye mutamanyi nti ekivulu ekyategekeddwa ekyo kyabadde kya byabufuzi nga kikuba buli muyimbi yenna ali mu Uganda. Ateetegereza kivulu ekyo omuyimbi talina buzibu neera simanyi nti ye bye yayimbye yabadde amanyi ekyabadde babagawo ekintu ekyo. Wano bino ebyakibaddemu kambi kunnyonnyola osanga onobitegeera. Bagezaako nnyo okusiga ekifaananyi nti bagenda tandika okuteekawo abayimbi buli kitundu kyonna ekya Uganda nga kirina omuyimbi kirina abayimbi abaakyo. Ekyo tuyita system ya divide and rule ekitabaddeewo. Mission eyo bagikwasa Abitex Musinguzi ey'okucreatinga divisions amongst the musician nga creatinga divisions kubanga Museveni system afugira. Luli ekibaddewo nti abayimbi bangi badde bajja ne bayimba nga tebaawuddemu nti ono ava mu kitundu kye ekya Uganda. No, kubanga omuyimbi yenna aba wa ggwanga taba wa region. Tetulinawo mu Uganda temuli muyimbi wa region. Kati ole bamuwadde ssente akulietinga divisions among the musicians nga akulietinga regional artists which ekitabaddewo kino ekintu kya bulabe nnyo kitya. Kya bulabe nti omuyimbi abadde ava e Kampala agenda ayimba e Kapcholo ayinza obutaddayo kuyimba. Omuyimbi abadde ava e Kampala najja n'ayimba Maserengeta tajja kuddayo kuyimbayo. N'omuyimbi badde agenda Mambo katajja kugenda kuyimbayo. N'omuyimbi badde ayimba no Buganda oyinza obutaddayo kuyimbayo. Lwaki? Bakulietinze ekintu nga kiraga nti buli muyimbi kati ajja kuyimbiranga mu region ye, which is wrong. Ekyo kikyamba kikulietinga mu kiraba. Ekyokubiri, bagezaako nnyo okujja abantu abala mu business esigalemu omuntu omu gwe bayita Abitex Musinguzi. Mu lulimi olusunzu bakiyita monopoly. Lwaki? Ayina ssente za state z'akozesa okutegeka ebivulu. Nga promoter yenna n'abateyenkanakana ssente z'alina za state tojja kuddamu kutegeka kivulu. Kitegeeza nti kati akulietinze gap nga yasigaddewo nti yalina okutegeka ebivulu abasigale mwezi obutaddamu kutegeka kivulu. Mwe mu business baba bakoze eki? Baba bajjeemu. Ekyo mukitegeere. Ekirala, under the monopoly system omuyimbi yenna olina kubanga ofukamirira Abitex era gwatayagadde tajja kutegekanga. Okitegedde? Bakulietinga Abitex abeerenga ye yalina obuyinza ku muyimbi ki gwe bagenda otegeka gwatategese nga tosobola kuyimba.
mu system yemu baawuddemu abayimbi, system yemu Abitex afuse monopoly music industry nga tewaliwo omuntu mulala n'alina kuteeka kivulu. System yemu akulaga nti ye waatali nga Abitex teri muyimbi yenna asobola kukola ki? Kuyimba okujja nga yakutegese gwatagenda kutegeka baba kusiizeeko ki? Baba kutaddeko ettaka. Ompulya bulungi nnyo kati kyomala kitegeera kiki ekiddako kye kino. Bakulaga nti kijja kwetaagisa okutandika okutegeka ekivulu banga tolina bukadde 5 kawumbi obutaddamu teka kivulu. Baba stretchinga music industry automatically okujja mwenna abatakyasobola ku affordinga kutegeka bivulu individually. One nti sente za state azirina kati eyo show nga bwe yagitegese ne promotion